If you say Fik Famaika is not the king of the new generation music business, you're mad. Bobo gamba nti bobo wakana, in fact bobo wakana ngogamba Fik Famaika see the king of the new generation music oboli nekikiamu bad man Fik Famaika ati yakoze abana bena bisusa tikambwe mpola mpola tugenda kutulia msajja mkulu wa Kidwanga Kenzo ne manager oba taliwa mu Kidwanga Dennis nga besazo obwambalo nga bagezako kugenda maso nokuba tibanonya omukyala gwe bagamba nti anytime from now bamuleta abaami bano bwalabise nga yakubya amakoti naye Kenzo yakubya amakoti mama bambe ate nga kitebezo kuba nti omukyala ono ali lubuto mpola mpola tugenda kuba nti olwalero tuyitunulira Kenzo finally agenda kuba nti afuna third baby mwani tugenda kubitunulira atenga olutalo lwa King Saha Bebe Cool King Saha asaze okulwa nti alunyizamu amatala King Saha atadde mu Palaso atadde mu Denzo akute Eddy Kenzo atadde mu Fresh Kid King Saha yakoze Bebe Cool aiganga banange chikambwe zensobi zezimu kwebyo byetugenda okuba tutunulira right up now mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutuwagala mwebale kuba nti munzikiririzaamu ne mugamba nti yes tulina kutambula ne Rich Boy genda maaso nokuba nti olikinga kubanga like eyo eyinza okuba nti ekyusa obulamu bwanjawulo njagala so far video eno at least efune likes nga 2 now video eno njagala efune likes nga 2 ngenda kusa mugano wange ogenda mu maaso nokuba nti olikinga subscribe but likinga tegena maaso nokuba nti oleka opinion yo mu comment section commentinga tusobole okuba nti tutambule naffe wetwogera king of the Uganda music industry bamuyita Fik Famaika. Fik Famaika kyakola ku share Fireboy kyali kyatabbo nnyo ebyaddala nti Fik Famaika muzibu nnyo wakuwona ku stage. Fik Famaika nabakityo ku weekend yagenze enabisusa nagenda mu maaso n'okuba nti obulyawo akuba endongo bannanga omwana kyakoze nabisusa emikono nga gyonna giri mu bbanga my property emikono nga abaana bonna bakitadde mu bbanga bwe bati Fik ono abantu basinga bamunyoma Fiki oboli abagenda maso nokuba nti bamuza naye ng'ate byaddala Fiki mubi yatuuse ku stage abaana ne batandika okukuba enduulu nga bwolaba awo wennyini awo Fiki abaana ne bakuba emizi abaana ne bagamba nti oyo king of yes new generation king Fik Famaika alina concert gye bujjaawo I think mu September yes alina concert era egenda kubeera ku Africana so y'omu ku abo betusuubira nti bamanyi yatuuse ku stage abaana ne bagwa eddalu abaana ne bawunga era Fik Famaika bw'atyo bwe yakikoze atyo nga bw'okiraba nga bw'akikola ng'akuba oluyimba ku luyimba ng'abaana bagwa eddalu so Fiki y'omu ku abo abayimbi oba oliyo abagenda mu maaso n'okuba nti basabalaza awo tuveewo ngenda kuvuga mpola mpola nga tetunaba kugenda ku Kenzo okuba nti agenda kukima omukazi ali olubuto ngenda kutuusaako olutalo lwa King Saha Zakayo part 3 Zakayo Saha yagenze mu maaso n'okuba nti alumba Bebe Cool aiganga yatuute eddakiika 10 ng'avuma Bebe Saha yavudde n'agamba nti gwe Bebe Cool olekera okusabiriza mu 7 kw'osiiba jjajja mwami gy'osiiba ng'osabiriza ekido yavudde n'amugamba nti tolina amakulu kyova olaba Bobi Wine yakugoba tolina amakulu kyova olaba Kamili yakuleka
avudde n'agamba nti Bebe Cool okumanyanga talina makulu mu industry eno kwe kuvayo kuba nti buli mwana muto aja agenda mu maaso n'okuba nti amulipira. Avudde n'agamba nti olaba yagenda mu maaso n'okuba nti agoba n'okuba nti alipira Fresh Kid nti yavaayo n'ayomba nnyo nga Fresh Kid yaze just mutima mubi bwe gwamujjula. N'agamba nti bapalaso baabo bazze bamukubye endonga atidde. Red and Weasel baabo bazze bamukubye endonga atidde. Eddy Kenzo wuyaze amulese Bulaaya amukubye endonga atidde. Nave n'agamba nti mutunulira Denzo Omukambwe naye yamugoba lwakuba nti oba olya Zakayo jassa abambira nti omutima tegulikirya. Kingsa n'avayo n'agamba nti nange omuto owa Joe ngasoka mu music industry ngenda fuuka president wa abantu bagenda kuma nti bataddemu obwesige mpola mpola. Era bwe muba mukiwakanya zaddako president wa addako wanene abantu bayiganga begase ku Kingsa ne bakuba endali. This is my opinion. Mweno siya muntu yena Kingsa otalwa Bebe lugenda maaso n'okuba nti lumuzito wako era agenda maaso n'okuba nti alipira ku bakyali abalinamu okumanyi nti mutunulya Kenzo alina amanyi locally, so agenda maaso n'okuba nti amuteeka mu lutalo luno mpola mpola. Palaso sawa zino alinamu kumanyi y'omukubayimbi abaliko naye agenze mu maaso n'okuba nti amuyingizaamu mu lutalo luno. Abotuna je Chameleone yakola Sam ati naye bafunamu omutakkanya Chameleone alina amaanyi naye agenda maaso n'okuba nti Sam tasobodde kusitandinga nga ye kulumba Bebe Cool wabula ali mu kukozesa abantu ab'enjawulo. Ali mu kukozesa Bobi Wine, ali mu kukozesa Kamiri, ali mu kukozesa Palaso, ali mu kukozesa Kenzo bla bla. Of course asobola okuwininga because nti abantu bano bafan bwe banajja bwe bati nti saa yinza okubreakinga Bebe because sawa zino Bebe Cool talina we bamubuukinga nti saa bwagenda maaso n'okuba nti asupredinga enjira eno nti oli mubi alumba ono nono. Of course ajja agenda mu maaso n'okuba nti amumenyaako, but the question is saa nasobola okuba nti awangula Bebe Cool. Awo tunaabiraba mu maaso, but the most important thing bano nno kyeyabamukoze iganga Bebe enkoko yabadde ekikoko ekikola abaana bati bagamba mu Uganda. So mpola mpola ebyo bya Kingsa ne Bebe tunalaba gyekinagwera era tubageza birungi byerere. Asobola wanika katele, asobola wanika katambala, asobola wanika tupa. Njagala ategere kyabadde Jinja, njagala ategere kyabadde Iganga, njagala ategere kyabana b'Ebusoma na b'Emateeka y'Olonaki. Kati wanika China, somola.
tuveewo musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Musuza, all the way from Masaka, all the way from Machinje, all the way from Buziga, all the way from Seguku and Tebe Road, all the way from where he is. Waliwo olugambo lwasose nolutambula nti omwami ono yagenze maaso n'okuba nti show Germany ya musala. It is wrong. Omwami ono baavudde ne bagamba nti show egundi yamusaze naye kyabadde kikyamu. Kenzo yasobodde okuba nti yeteekateeka mbu kiteebereza okuba nti mbu alinayo omukyala w'olubuto nange ngambye mbu temugamba nti jimusaate wagambye kino omanye mutandika okuba timubyogeza so kati Kenzo babadde banyumamu nekyali wamanyikiddwa nga Dennis bali mu mmotoka beevuga nga bagamba nti omukyala tugenda kuba nti tumuleeta mpolampola era vidiyo eyo ngenda saba producer wange okiteekeyo yes anti byavuddeyo n'agamba Dennis yamugamba yagamba nti abantu bagambe nti omugole tumuleeta omugole otumuleeta mugole asitulidde ddala mugole ali lubuto. Kenzo myaka gijjo gyo ekulungudde giringa 34 bagamba talina mukyala newankubadde ng'ate agenda maaso n'okuba nti abojjako ku bintu ebyenjawulo agenda mu maaso n'okuba nti abojja ebintu ebyenjawulo so bavayo bagamba nti obaoliawo talina mukyala. Kenzo yavudde n'agamba nti bagenda kupiikinga mukyala ate nga mukyala wa lubuto ekibuzo ani mukyala wa Kenzo owulira leero Lydia Jasmine owulira leero Pia Ponce owulira leero Evelyn Namulondo owulira leero ani kwegamba ebintu bino biri confusing naye ate ngenda saba ngende mu maaso n'okuba nti obuliro tunoonyereza tumanya who is exactly Eddy Kenzo dating where that she stay. Of course some people say she's a TZ babe abala bagamba she stays in New York abala bagamba she's here in Uganda but the fact is Kenzo dating ani abagamba nti Kenzo agenda maaso n'okuba nti oba dating Spice Diana kwegamba olugambo olugenda maaso n'okuba nti tutambula so tetumanyi byebimu ku ebyo byetwagala okuba nti tutunulira mu part 2 gyengenda okukomawo ngenda kukuleetera bakazi Kenzo bali yagaddeko mpolampola and where they ended up lwaki bya ending in tears oba lwaki bagenda maaso n'okuba nti beera bakabanga n'abata ngenda kuleetera abakazi ab'enjawulo Kenzo byagenda maaso n'okuba nti ayagalako n'ensonga lwaki bagenda maaso n'okuba nti bakita osobola okuba nti omanya wetwogera ssaawa zino amuliro gatambula nti alina omukyala w'olubuto era nga naye mu kweyogerera yasobodde okuba nti atulaga nti alina omukyala ali lubuto. Twogedde ku Fik Family engeri yakozeemu abaana b'ennabisuusa yagenze mu maaso n'okuba nti abikuba endongo era show yabadde ya tabo nnyo yafukamiza abantu bonna ne bakkiriza nti yes bamuyita Fik Family ate endala ngenda kuwa musajja mukulu amanyikiddwa nga yes King Saha yakoze bebe eiganga nakyo kyabadde kya tabu bwe yagenze maaso n'okuba nti amugamba nti ne Fresh Kid yakuleka Palaso yakuleka Kenzo n'akuleka Bobby Guwesibako yakuleka oliwo kusabiriza kasente kuva wa President Yoweri Kaguta Museveni nolutalo lujagenda maaso n'okuba nti ngenda kusaba just ogenda maaso n'okuba nti otambula naffe katono nnyo tusobola okuba nti otambula naffe genda maaso n'okuba nti osubscribing era genda maaso n'okuba nti otubulira wajja osinzire okuba nti otambula naffe olwo nno tusobola okuba nti tumanya mpolampola bamutantamu kimuso namaloni kiboya Max Ujimedi in Uganda kankome mu part 2 alinga okusaaga nga nkugamba omukazi tumukima I know nawe oyo tumukimye tumututte naye wawoomye nnyo tumututte okusiba enviiri betumugjayo ng'otumutwalako ewa ng'olwo agenda yeebaka